1 2 microphone check 1 2 check microphone 1 2. Akusema official energy sinziro kubanga ate otulaba subscribing akumukutu guno okusobola kubanga ate ofuna videos ezefanagana ko bweziti. Cameraman nga bayinza okubanga ate akulaga around this place. Tuli mutondwe kasozi waggulu era nga we tulige makaga Honorable Katolu Lwama kati omugenzi. Side eno Julius wano wali believed B24 wano we yali. Yes, side zano wano we makayo wali zikyaliwo. Okay, kale kakati machaga onako olwalero ba ekirikesese onako olwalero Katonda ajirudde Honorable Katolu Lwama mu bulamu. Kyokanga ate jo akawungezi twabadde naye. That's how surprising obulamu bwe buli. Nina Julius ono Julius yali abadde nnyo ne Honorable ali yo doboze lile mabega wa video za Katolu Lwama munamawulire amutambulirako. So yabadde atira okumukwata ku bagita noise media noise media. I don't know Julius naba obi wange Kitalo Seimo byaze bubi anko kato yatufuddeko like amawulire gakanga leaks from the Burundi Katolu Lwama afudde. What really happened? No kubwa teyabadde omanyi fe tumuyita kubwa aba muri close abasinga teyabadde bubi as usual alijole atambula edede teyabadde na tabu ngera bulijjo lunaku tulutandika saa 6:7 zazuukuka mukaaga wano wakandoza twavuddewo sawa bazabadde 8 oba 7 kitundu sijjukira ejjo netuvaawo tugenda awo tulina gwe twasasudde wa bana za ceasefire netuvaawo netugenda mu kibuga ku Tropical Bank kunaku maati atereza akaunti ze mutwavuddawo nambuuza Alex ayagala interview nga simulaba nemugamba nemugamba jja nangamba kati oyo bw'abataze bwe tutuuka wansi nga taliyo nga tugenda kirungi twabadde tukkirira amadala Alex n'ava waggulu ate nakkirira n'abuuza ku Honorable Nserekaawo netuvaayo Checho Honorable wagamba yamweredde haga. Salabye nnyo nti yabadde haga as such naye namubuuza akaawo for a short while Alex nga bwategeka wali we twadde tugenda okukolera kati ne tukola interview gye mulabe eyo eyali yeni sikini in fact yabadde tayagala na kwogera ku byali yeni sikini ne mugamba nyinake namukonye nga interview ewedde ne mugamba febo gamba twayiseeko dda nagamba mwe muli basiru generation ya mwere natandika kokali yeni skini nemugamba okangabiriza bajja kukuba kati netufundikira interview ngagambye oyo tansobola nze njamusiba luki ngali okay tuvaawo nangamba kati ketumaze novaawo nadda wali mu Afridaini uwo restaurant eri awo navaawo ninga nensasula ticket wali eri nemugamba akubwa tugende maliriza nangamba tugende mwana wa tata ncho omaze okutegeseka ebyokulya eri nemugamba nkubye simu Fred mukubidde ne tugenda ne tulya otwalidde swafuddewo sawa ng'emwe twaliridde awo emwe mu kitundu bbiri awo netugenda ku emwe omanyi olwegula alina obufo bwabeeramu emwe kekamu ku bwo kati nze olwafulumya emmotoka wabadde wajjudde nenoonya parking bwe nagifunye nze ne parkinga engeri gye nabadde premieringa video eyo yabadde yaddakiika nga 19 nga nyina okumonitaringa etambula etya ku YouTube bakomentinga batya kana kenataddeyo katiiza ku Facebook katambula katya kati nga ndi mu mmotoka omwo nga ndi ku ssimu kati luvannyuma nnyo sawa nga ziri oba 6 nezigwamu kwe kujja nangamba bulaza koleeza tuddeka Mwe yadagenze ye sauna gye bagamba. Ye sauna data yayo si. Yayo si. Yayo si babade mu mbozi awo ku nkoko awo bochere enkoko n'emikwano gye. Tufuluma nkoleza. Mugamba maliriza ngamba brother maliriza tugende tufuluma nangamba waliwo oli ayagala omutwalako. Nenyimirira ne tumuteekamu ne tuvuga. Nzikirira wano Sembule nywa amafuta ku Starbucks nade nyina kuyita wa Tom. Nene ndowooza nti ewa Tom wayinza okuba congested n'empita sita kati bwe nayise ku sita ono gwe twali twalako yabadde eri nga ku Sereni
kati wano in between bitaala ng'owese lemonade ku Kyamboka hoteli in between awo nga tudda waka weyatabukidde tayina kyeyayogedde because yabadde musirifu nga bulijjo ali awo kuba nabadde bantaddeko mawulire ga CBS ganagakutta omubabiro nzijukira ge nabadde mpuliriza naye obwongo nange tebwabaddeyo nnyo ngenda okumulaba asamba ngenda okumutunuulira nga ndaba ebyovu biva mu gundi kati ng'alina sawundi gyakola kumukoonako nga mugamba kubwa kati nendowooza ze moments ezitera okubeerawo nga pressure erinnye kuba emabegakaawo yalinnyako netumudduse era mu ddwaliro ne bagistabilizinga n'ate nga manyi bye bya bulijjo kati bwe yagwiridde oluggi luli nenyweza wano central oko yange neŋŋamba oli gwe twawadde tutwalako nemugamba nedda munkwatireko kati nenvuga speed kapaalo ekyanzijidde Stana Medical Center kuba bulijjo waagira weekumpi n'ewaka bw'aba afunyeemu ogundi eri kumpi awo ewa Stabua wamujjanjabira bulijjo ne bwe yava ettaka we yatuukira biri bye ebitaggwa eri byonna ebisinga twabimaliririza wano ewa Stabua ntuukawo asikali yasoose okundaba ng'emmotoka leero ngireese bulala ngambuukayo nga mugamba nkwatirako nagamba nedda tetujja kumuyisa wano mu maaso tuyite eri ewayita ki ambulance ku gate eddako nga nzira mu motoka nga nvuga kati nga tukwata nga tumuteeka katanda nga abasawo mugamba mpitira abasawo waliwo dokita omukyala ne bayita n'oyo omwami eyazze bonna ne bajja ne bamubeerako ne banoonya pulses nga ndaba ekyuma kitambula sibitegeera nnyo bya kisawo naye nga ndaba bamufaako banyiga omutima kati nagenza okulaba mu bwongo nga ndaba nangamba kiki taata mulwadde nemugamba kato nagamba tufudde kanve mu buliri noonya ambulance kati nabale nkyali ku ssimu ngenda okulaba ate abasawo bajjayo obutanda eri bagenda oba bali mu kuzinga nembuuza dokita mugamba kiki nangamba sooka ojje ebintu byasobye bwatyo anko Kato bwe yagenze kuba tegeeza okuleka bwana teekamu omuliro tugende sooka olindeko waliwo oyagala okumutwala anko Kato alina kigambo kyeyazzeemu kwogera kuvaawo talina kyeyazzeemu kuba twabadde ku mawulire ago ng'alinga awuliriza omanyi bw'aba awuliriza tayagala nnyo okumuinterruptinga kati nga muleka awulirize because ayagala nnyo okuwuliriza either music omuteeramu music oba ki oba amawulire kati nga awuliriza talina kyeyayogedde nze nalabye ekitali usual nga nvuga ndi ku kkosi ey'oluguudo kwe kumutunuulira banatera okufa ng'amaze okufa otandika okupicanga n'ogamba naye nekirabika Anko Kato ayinza oba yategeera nti agenda kufaana nesimanya olina kyolabamu kaamu byonna kati bwe mbijjukira alina byazza akola emabega kaawo Honorable Nsereko bamubba essimu kwemwemu awo n'agamba Nsereko banzibye essimu Nsereko n'amugamba ekyo kyangu kankugulira essimu olukiiko olugenda mpya era n'amugulira essimu mpya yino tusaba mpya oba tovunaanyizibwa obanga eri endala yagimugulira n'amugamba Nsereko okumanya nga Nsereko nkwagala nnyo naawe nkusinga okweyagala kati kwe kubabuuza naye mmwe muli ku competition ya laavu yakweyagala nga bwe tusaagasaaga bulijjo kati era ogenda okimanya nti moments zonna ezize zibaawo abadde nga asiibula mulimu ebifo bye tubadde tuludde okugendamu mu wiiki wano emabega tugenze tubigendamu naye olwokuba mbadde ne muzeeyi nga mulwadde nange sibaddeewo nnyo nyina muzeeyi mulwadde omutima Bwat Institute sibaddeewo nnyo nga attention teriiwo nnyo for some good days naye nga bwembijjukira omanya nti ddala mubutuufu alabika yabadde alaba ng'amanyi ng'omuntu eyamuliko ettaki essaawa zino Anko Kato abadde mu mbeera ki waliyo ettaki mu kulongoosa okwo kwali okuzibwa ennyo oba tonywa sukaali
Tetake twaliyo embeera netabuka Katonda n'atuyamba ne tuvaayo twali tetulina kuvaayo mu bbanga eryo naye embeera y'akasente ne tutabukako nga tulina okudda n'ekirala yalina show ku Easter kubanga ye ya treasuringanga nnyo bafaani ne commitment gye yakola yaba treasuringanga nnyo n'agamba anyina okugenda okuzanyira abantu bajja kunyiiga abantu bajja kumenya obutebe abantu bajja tufuukira ekizibu nyina okugenda in fact twadireyinga ne ku airport mu Istanbul ennyonyi n'etuleka ne tuddamu ne tusasula tiketi buto naye nga ayagala kubeerayo ku stage oyo Uncle Kato ye muntu abadde ateekayo buli kimu kubadde muri haso y'omuzannyo ompya ogwa Serena tubadde tugukola kati myezi singa ebi nga tukola omuzannyo nga muri kuli haso ya mwezannyo ate nga gwa July nga 29 tubadde muri haso n'olwaleero luno lwennyini tubadde tugenda ku shootinga bulango obuzannye obuli acted obwa sheeyo olwaleero nga ne kamera twazitegese na buli kimu ne ku Lwokuna tubadde tugenda ku shootinga kaseri kana akanyola bikya yali atandika katandika season eri gumpi n'ateera na kuggwa ke tubadde tulina okuddamu okushootinga ku Lwokuna era twagenze mu banka nangamba Julius sente ezo zireke tulina okushootinga gundi drama series eri ku Lwokuna zijja tuyamba tetujjaayo sente ndagala kuta abantu badde balaba ankatolo bwamu ono w'omawulire biki byotayinza kwebera kwa Katolo bwama era ensi kiki badde tamanyi kwa Katolo bwama anti kati abantu abasinga mu bye mumanyi kwa Kato ate si byali ye muntu alina omutima omulungi ayagala abantu bw'aba akwagala bw'aba takwagala era akigamba takwenya akigamba era bw'aba akwagala era yagamba nnyo nti nze Julius sisobola kukola na muntu nga simwagala kati olumba lwaki pretendinga nze si pretendinga lwakuba nti abantu kye batamwagalako nti ayogera amazima agasigala mu mitima gy'abantu akubulira amazima nga nawe toyagala gawulira oye Kato abadde asinga kwagala ki abadde asinga kwagala nnyo ogundi performing arts talina kirala nga yeresa n'okulya olusi n'atalya naye ng'atadde ssente mu kuzannya firimu oba nnyimba kale byebyo zoyinza okulowooza memories za Ankatolo Lwama ezasembyeyo tukyaliwo wano tova kusema official twalaba tuli pad by banaffe aba Al Hila Holdings Uganda Limited abatunzi ba biodigester tanks tulina ba Brain Parents Day and Boarding Primary School tulina Rosemary Beddings tulina Brand Shoppers naye nga kitalo nnyo kitalo ddala omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalinanga septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu ekirungi kya biodigester tanks tozinuunamu bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka so biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde so kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere awo nga tuvuddeyo tulina banafe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda ekasubi bwetuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni
Ekizimbe kita Princess Complex batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti masuuka pilo towels n'ebirala bingi nnyo byonna byokozesa mu kisenge babiri na kale agendawo oberenga ate nabyo byefunira Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga abakutegeeza nti kuyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 makeup w'abakyala ayagala ebyokuzanyisa by'abaana ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo babiri na kale enamba y'essimu ejo